atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira. Mbalamusiza nnyo bakika namwe n'abampuliriza mikutu egy'enjawulo. Twebaza kitaffe ettonda ne maama Namugereka weppo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo ku lw'olunaku olw'olwaleero lwe basobodde okubeera nga batutuusizzaako, kubanga olwaleero lwe lusinga obukulu, olw'enkya n'olwayise. Okubeera ng'oli mukama w'obuntu oba ow'obwakatonda bwo, olina okutandika okweyigiriza okubeera mu bulamu obw'obuliwo. Weewaawo nga Katonda eyeetengeredde, oli wa ddembe okugaana ebigambo by'ogenda okuwulira bwe bitakkaanya na mutima gwo oba mwoyo gwo. Weewaawo olwaleero nkomyewo n'omulamwa ogw'Ekitangaala ng'amazima g'obwakatonda bwo, naye nga sinnaba kugenda maaso, mbadde nkusaba eri buli katonda yenna eyakkiriza obwakatonda bwo, tusabiddwa ffenna tuyimirire ku magulu gaffe tugambe nti kye kiseera amaanyi ag'ekizikiza nkuggyako obuyinza okunfuga. Ndi Katonda ow'anaggwano, ndi Katonda ow'eddembe era eyeesalirawo, atalina kubeera ng'akola ki? Ng'asalirwawo. Lwaki ekintu kino tukikola? Ebintu byonna ebitutuuseeko n'olunaku olwaleero era n'ebikyatutuukako batusabye olukusa era ne tulubawa, era tugenda kukungula ebyo bye tukkiriza. Muwuliriza bakatonda, vampaya zitusabye olukusa ne zituwa warning, ne zitulaga kiki ekigenda okuva mu ekyo kye batugamba tutambulireko, naffe ne tukkiriza naye nga batusabye olukusa. Y'ensonga lwaki muwulira main promoter w'ekisenyiga empiso yaakyo okuva emabega owa kompyuta atalina musawo akugamba ndaba emirambo egigwa, then amale ate akugambe ensi ejjudde nnyo yeetaaga okukendeeza. Naye mu kukendeeza, mu kubeera ng'emaze okulwala ate y'ayina eddagala oba solution erina okubeera nga ewonya bakatonda abo baalowooza nti bangi nnyo. Logically ng'olaba gye kiri. So oli Katonda eyeetengeredde, tewaliwo kintu kyonna kikutuuseeko nange kennyini kintuuseeko nga tebansabye lukusa. Baatusaba olukusa ne tukkiriza na buli kimu kye tuyiseemu ffe. Yeffe Sitaani, yeffe bakatonda. Ekyo ky'otakkiriza kuyingira mubiri gwo era tekikuyingira. Ne bazadde baffe bennyini bavunaanyizibwa okuva we batuzaala nti baatandika okubeera nga batukuba ebiyiso ebyo ne byali basically ekintu ekirimu kulaba nti bakukiipinze kutya Kristo oba kye tugenda okusomako okulaba nti tekyambuka, then okulaba nti bakwata eriiso lye eryokusatu. Y'ensonga lwaki abantu oddaawo n'okomplaininga n'ogamba nze siroota, simanyi byendoota biva ku ebyo by'olya ebiseera ebimu. Fine ne kizza naye asobola okukola ki? Naye mulina okutegeera fluoride ono buli kiseera gwe batuwa n'ebintu bye babaze batukuba mu madagala naddala nga tukyali bato bikumakinga okubeera nga toloota. Okitegeera?
Fe advantage mu Africa nti emmere yaffe tubadde tugyerimira kuva dda. So ng'etuuka ekiseera n'onywamu ekibombo n'okola ki ne bigenda nga biyozaamu obutwa buli then bajjajja ne basobola okubeera nga bamandwa ku mutwe gwo. Naye abazungu buli kimu bakigula mu supermarket. So vampire making sure nti na buli kimu bye bagula byonna bagula nga already beba keepinga mu kubeera ng'eriiso lino jjajja waabwe oba omuzimu gwabwe obwa Katonda obubatuddemu tebusobola kwogera kye tuyita okumandwa. Era ky'ovola nti n'olunaku olwaleero abazungu abavuddeyo okubeera nti bamandwa kye tuyita channeling balina processes bajjajja ze baba bayisaamu okusobola okubeera nga baba clearinga then basobole eriiso lyabwe eryokusatu lisobole okubeera nga limandwa oba balimandirwako kye tuyita channeling. Kitegera ekirala kyensaba tufuge ebirowoozo byaffe naddala mu kaseera kano. Ebirowoozo by'olowooza bye bitonda ekyo timeline yo ey'obwakatonda bo. Singa planet eno twagimalawo dda nabagamba dda emabega mu misomo ku lw'ebirowoozo byaffe, yensonga lwaki baakutega TV okusobola okubeera nga bakudrivinga kiki ky'oba oli nga Katonda, kubanga buli percentage weewera 50% planet transferingwa okusinziira ku birowoozo ebyo. Kateebereza we bakeera ku makya ne bakola firimu nga enkomerero eraga enkomerero y'ensi oba ekiyinja ekigenda okukola ki ekigenda okugwa, ne bagipromotinga buli TV buli radio, buli muntu yenna n'abeera ng'alowooza ku ekyo. Eventually yemmwe mwetta, yeffe ffennyini yeffe twetta oba yiggwe abeera weereeseeko ebyo. Okitegera logically gwe kennyini yeggwe weeba weereeseeko, era planet egenda okusinziira ku birowoozo byo oba ku birowoozo bya majority. Kitegera. So mwewale media. Wobeera ku social media weewale ebintu ebimu ebikute, weewale ekintu kyonna kyonna ekuteekamu okutya. Manya oli Katonda atudde just mu lugoye. Kitegera. Oli Katonda atudde muki? Mu lugoye, tokkiriza kutya kwonna. Ne wobeera ovudde mu lugoye nodda ewaka era obulamu beera tebukomyawo. Kitegera. Ekikulu kuggusa mulimu gwatuleeta wano. Kyekikulu nze sikyalina kyentya, sikyalina kubanga mmanyi sifa. Process eyandeeta wano oba ejja nga etuzaaza buli kiseera tusobola okubeera nga tutuuka mu kaseera nga akaefaaniriza kano okusobola okubeera nga tubeera n'omubiri ogutafa tulikomyawa okubeera nga buli kiseera batusiibuliza mu maziga, tujjira mu maziga naye nga twakyereetako. Tuyina okukyusibwa then osobole okubeera nga mu makyusa go otuuka butuusi n'omanya nti contract yo ng'ey'omwoyo eweddeko no vibrating nga nodde ewaka nga teriyo na byakaaba, nga ne family emanyi nti no munnange wanaaweza emyaka nga manya emyaka nga 2 oba myaka 3 contract ye ejja kuba ewedde, agenda kuddayo ewaka era tujja kusigala nga tuyogera naye. Bwekityo wetuli ye grand experiment ey'obwakatonda bwaffe, yensonga lwaki bagenda batumenyamu obwakatonda emirundi 12. Emyoyo kati egiba gisigadde, kubanga kati wobeera ku level ey'okutaano oba ey'okutaano gye tugendako, ezibeera zisigadde ze zibeera level ndowooza 7 eza higher self, emizimu gye egya waggulu egibeera gikulinze okusobola okubeera ng'oinvolvinga paka wootuka ku 13 n'ofuuka builder oba n'ofuuka kye tuyita Katonda akuze, atonda planets,
atonda ebintu ebyenjawulo naye ng'otandikidde ku bitono y'ensonga lwaki n'omusawo w'abeera ajjanjaba atandikira ku mmese n'agenda nga graduate nga bwe bityo n'adda ku mirambo then n'amala n'atuuka ku bantu abaliriryo bwe kityo bwe kiri mu bwakatonda bwaffe. Stage gye tubaddeko ey'okusatu ebadde yeesooka mu bw'omubiri kubanga esookera ddala ebeera nga tuli elementals eddako ne tugraduatinga ne tudda mu density ey'okubiri kitegera then ey'okusatu nekola ki we tulivolopingira omubiri ebyo byabalimba nti nno simanyi yali muntu omu si we kiri. So tufuge ebirowoozo byaffe. Ekirala kirungi tubeere nga tukozesa kitengejja. Kitengejja alina amaanyi ag'obwamaama n'og'obwa jjajja Kiwanuka jjajja Mukasa okubeera nga bagattaganya katugambe nti kitengejja ng'omutadde mu mazzi kitengejja oyo ayamba okulaba nti alongoosa amasannyalaze agabeera gatudde mu kifo. So kyandibadde kirungi nnyo abasobola okubeera nga mufunayokko ebbaafu oba ebintu ebibumbe muteekemu amazzi muteekemu kitengejja mu maka gammwe kibayamba okubeera nga mutereeza amayengo mu nzija zammwe ne mu nnyumba zammwe ekibeera nga kisoboka. Ekirala mukozeseekokko ne ku bisolo kubanga byo already bibeera biri sensitive eri energies empya so bali involved kati nnyo okutusinga kubanga bo tebasalawo nnyo nga ffe tuyina ettumba kye bayita ego tegera so abayina obubuzi abayina embwa abayina kapa mugezeeko okulaba nti muzibefraininga abaana abato abaakazaalibwa b'amaanyi nnyo kubanga bava mu future nabo muyogereko nabo emyoyo gyabwe gibeera giwuliriza babayambe mubasitule mubakusitula omuyambe omanya omugambe mwana wange nsaba ontereeze mu bwakatonda bwange munda munze ng'omusitudde jjukira olina omuwa permission omuwa permission jjukira ye abeera akyalina connection ne upper realms then basobola ye kennyini asobola okukuyamba okukukyajinga n'okukutereeza. Ekirala ekya knowledge empya oba amagezi amapya muyina okutegeera nti nno ensomesa ey'omutendera ogwokusatu si emu n'ey'ogwokuna si emu n'ey'ogwokutaano. Y'ensonga we mbeera nga mwegendereza nti ensomesa yange ensomesa ya mwami Bakarammuli abasinga mugamba temugitegeera naye nga y'ensomesa y'ekiseera kino eyina okubeera nga ebasomosa. Ebisigadde bye bazze nga bwe basomesa si bibi birungi naye bigenda kusigalawo nammwe naye ensomesa eno ebaggula maaso musobole okubeera nga muteeka mu nkola mu butuufu oba mu bulambulukufu bwabyo obw'ebyo bye bazze babasomesa n'omubitegeera mu buziba n'okubitegeera nti nno oli Katonda era lubaala atudde munda mu ggwe gw'oyinza okugamba nti nno simanyi mutera mu biyita bintu kyokka naawe n'otamanya nti naawe ggwe bintu. Bajjajjaffe ogenda keera ku makya naawe ofe omuzimu gwo gubeera part of the cosmos buli omu abeera kimu ku bantu abo. Nabagamba nti tuli small part tuli akatono aka obutonzi bwonna nga bakatonda abeetengeredde abali mu kweyobola nga tukula naye nga tusinzeera ku ebyo bye tuba tusazeewo kubanga tuyina divine free will. Kitegera. So
mu kiseera kino ekyamakyusa kkiriza ebintu ebipya nga wo integratinga n'ebikadde okusobola okubeera ng'obitegeera concurrently then olondemu nga Katonda yeetengeredde. Naye tosobola kulowooza nti ogenda kutambulira ng'okompeeringa matrix ey'ekizikiza ate n'ey'ekitangaala. Bwe buzibu bwe tubadde tuyina nti ffe ab'ekitangaala be bayita abasamize oba light workers tuyagala tusomese nga twefaanaanyiriza ekizikiza. Jjukira ekizikiza kibadde kipromotinga ebintu byakyo etv leediyo ezibadde zipromotinga ebintu ebikyama oba ebikyamya bakatonda babadde babiteekamu nnyo omuliro era w'ogenda okusaba license babikuwa. Oli waddembe okugaana nti toli katonda naye ekyo ky'oli. Era kinyiiza nnyo jjajjaffe Yesu we tukeera ku makya ne tugamba nti ye mwana yekka wa Katonda. Kimunyiiza. Kiteke. Tetuganye kituufu Katonda nga naawe w'oli. Kiteke. Tuli kimu. Tuli baana ba ndeemu. So mukkirize mutandika okubeera nga mu-embracinga kubanga akaseera tusigaza katono. Njagala mufune oba abasobola okugenda ku social media abasobola okunoonyereza olunaku lwe baalayiza pulezidenti wa Uganda ku muguno omwaka mukebere ku kabonero akaali ku bubendera obwali mu muyozaayoza mulabe emyaka gye baateekako. Kigenda eyakiteekako yali ayina oba kiva mu bwamwoyo kyali kiyina amagezi oba amakulu amakusike eri mmwe bakatonda. Munoonyereze. Nga tuzze ku mulamwa ogw'ekitangaala ng'amazima g'obwakatonda bwo. Ffe nga bakatonda tuyina amazima ge tutambuliramu mu bw'ekitangaala. Naye nga amazima agasooka kubanga ekisooka amazima mu kitangaala gwe bayita Katonda. Kye bayita consciousness. Okutegeera okutudde mu bw'amazima obutukola kwe bayita Katonda. Era obwakatonda buno bukolebwa ebitundu bibiri. Ebitundu ebyo ebibiri kye kimanyikiddwa nga ekya bulamu n'ekyobwakatonda. Ekya bulamu kye kitudde mu luzzi olwokubiri. Kitegeera. Mu bwongo bwo waliwo gland emanyikiddwa nga pineal gland. Gland eno ezaala amazzi. Bino ebintu nabyo basomesa naye kanziremu eri abo abapya. Ezaala amazzi ga mirundi ebiri. Gland emu emanyikiddwa nga pituitary gland ezaala amazzi ag'omubisi g'enjuki. Then pituitary gland nezaala amazzi agalinganga amata. Amazzi ago gatambula ne gakola ekkubo lyago okuva mu bwongo ne gayita mu magumbe 33 ne gatuuka mu bbunwe. We gatuuka mu bbunwe, ebbunwe awo ewatudde kitegera, awo ewatudde oluzzi olwokubiri we mulaba orange mu kifaananyi kye nkozesezza olunaku olwaleero. Kitegera. Era abazungu oba mu bajjajjaffe
nga twali kubanga olina okutegeera nti nno waliyo mu Europe oyinza okuddaawo n'ogamba nti nno simanyi aba Europe simanyi abazungu baatukola ki naawe waliyo so abazungu oba we twali nga tuli eyo twali nga tukiyitanga the house of bread kitegera Bethlehem then awo amazzi gano wegegattira omubisi gw'enjuki n'amata ne gakola ekigambo oba ekirungo ekimanyikiddwa nga bulamu omuzungu kyayitanga crystal oil kyova olaba nti no wobeera onoonyereza mu lugole eki ekigambo crystal kitegeeza anointed oil kati amazzi ago ge gakola obulamu gatuula awo we gatuula awo galinda amasannyalaze oba amayengo agayina okubeera nga gava mu bwakatonda bwo okusinziira mu nfugayo ey'obulamu bwo amayengo amalungi agatuddemu okwagala amasennenkerevu ge gagayamba okubeera nga gayambuka waggulu okutuuka ku nsi ey'okuna y'ey'omutima awo woosisinkana entegeera ey'okubiri ey'obwa katonda ow'amazima oba amazima agatudde mu bwakatonda bwo kitegeera naye nga tonnaba kutuuka mu luzzi lwakuna olwo oluli paralelo n'omutima gwo entegeera oba obulamu obuli mu luzzi olwokubiri butambuzibwa okusinziira ku ngeri amayengo g'okkiriza mu bulamu bwo then n'engeri weweeyisaamu mu bulamu bwo kubanga ku lunaku olwo we gabeera gazaaliddwa bw'obanga gazaalirwa emirundi 12 omwaka buli lunaku gye wazaalibwa kye twandiise nga birthday erina kubeera ya buli mwaka we bazaaziza amasannyalaze go y'ensonga lwaki vampire zino zibadde zigulanga certificate okuva mu gavumenti basobole okukola saddaaka ez'abantu abaazaalibwa ku nnaku ezo nga Kristo azaaliddwa munda mu bo paka we baamala ne bayiiya email n'ebintu buli kimugogo biki nga bakubuuza birthday okufuna chipu era abateekayo birthday entuufu obeera ofuuse candidate eri okusaddaaka kwabwe nga tebagenze kugula nga luli we baagulanga emabega kubanga jjukira be bali mu control kitegera so okulya ennyo kitta amazzi gano okubeera omukaawu kitta amazzi gano okutamiira ennyo kitta amazzi gano okwendeekuluza ennyo kitta amazzi ago kati ne gabeera nga tegasobola kwambuka then n'ogattako ne fluoride n'obuto obw'enjawulo bwe baba bazze bajja batuliisa mu ngeri eyo ne tubeera nga tunafuwa then amazzi ago ne gafa gwe kennyini n'osanga nga weekendereza ne weekendeeza mu bulamu bwo kitegera kati awo wegava w'obeera ng'olwanyisizza ekyo then awo wegava ne gayambuka okutuuka mu nsi ey'okuna lwe luzza oluli ku mutima gwo awo we wagattaganya obwakatonda bwo n'obw'omubiri wano we wali poto egattaganya oba gw'oyina okuyitamu okugenda ewa maama ne taata era akaseera bwe kaliba katuuse maaso ojja kulaba nga olibeera ogenda nga currency oba essente ziweddewo ez'olunaku olwaleero kubanga zijja kutuuka ziggwe tubeere nga tuzifeezinze out
oba oyita mu mutima okugenda okubeera nga bakusasula taata ne maama, oyita mu mutima n'ogenda ne bakusasula okusinziira ku kwagala oba services zozze okolera baganda bo oba bakatonda banno ng'okola mu buweereza obuweereza eri abalala. Awo woyita n'ogenda n'okusasulwa. Kati amasannyalaze ago agagenda gazimbibwa ku mutima gwo n'omu bwakatonda bwo, w'obeera ng'okuze g'okozesa okutonda ebintu ebyenjawulo, planets, ennyanja, bwe bityo, naye ng'ovukosa otandikira ku ki? Ku bitono. Kitegera? So Kristo oyo azaalirwa munda mu ffe yakuyamba mu makyusa, then n'osobola okubeera nga ozuula amazima agakutuddemu. Kitegera? Then w'otuuka n'otegeera obwakatonda nti eggwe Katonda era oli kkubo, ng'oyita mu mutima gwo okutuuka ew'abazadde bo, si bino bye baakulimba nti oyina kuyita mu muganda waffe oba jjajjaffe, kubanga nabagamba jjajja abeera muganda wo. Then awo w'ofuna okuwonyezebwa n'okutandika okuyiga ebikwata mu bwakatonda, n'omanya nti nno nga Katonda atambulira ku mutima. Kitegera? Awo otandikira okubeera nga okulembeza okwagala okutukuvu, then n'otandika n'okuyiga nti nga Katonda weetengeredde oyina okubeera nga tokkiriza bintu birala byonna kubeera nga bikujja ku mulamwa, nga ne waabeera mwana, ne waabeera mukazi wo, ne waabeera waŋŋanda zo, ne waabeera ani, obwakatonda bubeera bwa bwannamunigina, kubanga contract ogikola ne mwoyo gw'omutukuvu, ye muntu ow'omunda, ye ggwe kennyini abeera yeeramula era akola ebintu bino nga tonnaba kuva waka n'ojja mu ssomero. So ekitegeeza nti no n'osalawo okuva ku ebyo ebigenda okujja ku mulamwa, era n'ogamba nti kino bwe kiti kyankola ki kankireke. Wano w'otuukira ku level ey'okutandika okuyiga okusirikako. Ekiseera kye tugenda okutuukamu kigenda kubeera kiseera eky'amayengo agayoza, okusobola okubeera nga baawula amayengo ag'okutya n'ag'okwagala. So okwewala ebintu bino oyina okusirikako nga Katonda w'obeera ng'otuuse mu luzzi luno. Si buli kimu nti olina okikomentingako. Newekibeera commentinga ku social media, sooka omala okulowooza nga tonnaba kuwandiika kintu nti kino kyempandiika kireeta masannyalaze malungi oba mabi. Oli ne waabeera ng'akuvumye oba ng'akuinsultinze, gwe oyinza obutamuddamu mu bibi, mugambe nti ankuweereza ekitangaala ng'oyitawo, oba nkuweereza okwagala ng'oyitawo, nga newankubadde akuvumye ekigambo kinene bwe kiti, ddala okubeera ng'ogamba nze baŋŋamba anvuma atya, ndi muntu mukulu, w'obyesonyiwa n'ogenda maaso kikwatako. Manya nti nno olunaku olwaleero ekintu ekiri very important mu bwakatonda bwo kwe kukuuma amayengo go nga gali waggulu. Kitegera? Ekirala, nga Katonda asobodde okuzuula bwakatonda bwo, osirika eri ebyo ebikuyitirirako. Ekirala, n'otasalawo bintu mu busungu. Obusungu we bubeera nga bukoze eki, nga bukyaliwo, sooka okkakkane, ofumiitirize, otegeere era obuuze kino bwe kiti badde mu bulamu bwange
comparing then osalewo ng'okkakkanye okusinziira ebbanga n'obwakatonda bwo n'oyogera n'omutima gwo n'obuuza omutima gwo kino bwe kiti oyagala tukisalewo tutya gwe kennyini ssenga w'omutima gwo n'akuyambako okusobola okubeera nga osalawo kitegera so ekkubo ettono eri kutwala mu bwakatonda bwo eri kutwala mu ggulu eggulu tulikola bukozi ku buli planet gye tubeera tuvudde kubanga ewaka wali perfect buli woofa n'oddayo ewaka n'okola ki okola eggulu eri eyo gy'oba ogenze kitegera so ekkubo liri munda mu ggwe ensonga lwaki nkozesezza ekifaananyi ekisooka ekyo okukulaga nti nno ekkubo lye baali balaga mu bitabo liri munda mu ggwe ge mayengo lwenaku olwaleero y'ensonga lwaki mbagamba nti mukiipinga amayengo gammwe kubanga ye katalo y'olwaleero esinga obukulu mu bulamu bwo tokkiriza kutya tokkiriza media tokkiriza ebyo babateekako simanyi bafa simanyi kyokka ogoberera bugoberezi n'otamanya na kunoonyereza kitegera oli katonda w'ennaggwano era wekkiririzeemu buli kintu kyonna ky'oba ogenda okukomentingako nga katonda eyeetengeredde manya nti nno oli katonda era kola ebijja mu bwakatonda bwo tryinga okubeera positive naddala mu kaseera kano ke tulimu beera positive ebiba byetaaga okutabite salawo kubanga oli katonda eyeetengeredde kyonna ekikujja ku mulamwa okusobola okubeera okuluzinga n'okusobola okubeera ate ng'ossa vibrations zo kite wekibeera nga kyetaagisa oba muntu ku brokinga oba kumuta akole bibye salawo ate ekirala beera n'ebigambo bitono kozesa bikolwa kozesa masannyalaze go kozesa kitangaala okusobola okubeera nga olwana olutalo tolwanyisa lutalo na bigambo tolwanyisa lutalo na maanyi naye lwanyisa olutalo ng'okozesa obwakatonda bwo nga kye kitangaala ekitudde munda mu ggwe weereza ekitangaala mama nattimba ng'omuteeka mu bwongo bwo mu kumuteeka mu bwongo bwo ng'okutte planet oba mama nattimba then awoobera omucharginga kumucharginga then abeera acharginga n'abalala b'oyagala abasobole okubeera nga balaba ekyo kye wasobola okubeera nga ozuula manya nti ate okuyiga tekukoma buli agaana okumanya ebipya talikola ki nze ebiseera ebisinga simanyi Luganda ebiseera ebisinga wembeera ngenda kukola ki ngenda kuwandiika omulamwa mukyala wange wabeera taliiko kubanga yamanye Luganda yankorekitingako naga bi wano owandiise bubi wano okoze bwoti oba okitegera so mu nsi manya nti nno tuliwo mu lugendo okusobola okubeera nga tumanya n'okuzuula n'okusobola okubeera nga osengejja ebyo ebiri mu mutima gwo si ebyo bye bakusomesezza okubeera nga ng'okkiriza bukkiriza gwe just kugoberera kubanga public yonna egoberera nedda oyinanga okwefumiitiriza ne wibeera bigambo byani kibeera kirungi nnyo sooka otteko ebigere ofumiitirize buli kigambo kyonna ky'ozze owulira kubanga oli katonda eyeetengeredde alina okuzimba obwa katonda kitegera gwego omuliro gwolaba nkozeseza akabonero ako ekifaananyi ekisembayo ekyokusatu okusobola okubalaga engeri wobeera ofunye chance n'olaba omuntu ow'omunda gwe tuyita mwoyo mutukuvu gwe kennyini ofaanana bw'otyo ng'omusana
naye obeera mu shape ey'obuntu. Naye kati ekyo gye bayita electrons oba obusirikitu obukola obwakatonda bwo mu nsi ey'emyoyo ng'ebugattaganya obwa mukasa n'obwamusoke. Ndowooza kati mulaba lwaki babagamba muteekeko masks basobole okubadinaayinga amayengo agabwamusoke. Kitegera naye kubanga mmwe mulemedde mu kizikiza buli kiseera weekavalinge just nga weewonya just kukusiba, naye woobeera wekka, woobeera ng'oli waka weete ta oba tutuuseewo okubeera nga tutuuka kubeera nga batusiruwaza to this extent. Gwe ozza okula nga tofuna ssenyiga. Manya nti no obwakatonda bo ne upgrades oba amakyusa okusobola okubeera nga gabeerawo galina kutandikira ddala ku smallest part gye bayita electrons. Electron eno yeetaaga oxygen okusobola okubeera nga eactivatinga n'amazzi. Y'ensonga lwaki tubagamba munywe nnyo mineral water, temunywa amazzi ga tap galimu fluoride ate abassa. Then n'ogattako n'obwakiwanuka nga ye temperature oba omusana ogw'okumakya gwe tuyota. Then ne gusobola okukola obusirikitu obukola obwakatonda bwe kyetumanyi obumanyikiddwa nga electron. Obwo bwe bukola billions ez'awamu ezikola kye tuyita DNA etudde munda mu ffe. Kitegera. So nkusaba oleme kusiruwazibwa kubanga jjukira omulabe yatugamba nti ŋŋenda kufuula baprofesa abasiru era abagwagwa. Takikoze vampire tekikoze. Gwe tunuulira abantu gwe boolowooza nti nno bagezi nnyo bagezi munnyo olunaku olwaleero tebasobola na kusensinga ebyo nti luno olutalo lwe tulimu lwa mwoyo. Bagoberera bugoberezi vampire kyebeere bagambye. Anyway, oli katonda yeetengeredde. Very soon bajjajjaffe bagenda kubeera nga ba-activatinga kubanga jjukira ennaku kati wabulayo nnaku 2 okusobola okubeera nga DNA eactivatingibwa ennaku eziddako. So tweteeketeeke emyezi 3 egiddako embuyaga eyinza okubeera ey'amaanyiko, naye keeping your ground, keeping amazima go, manya nti katonda ali munda mu ggwe si waawa bweru. Okitegeera ate manya nti tetuyina kadde kangi. Salawo oba si kyekyo ojja kungula ebyo by'osize. Weewaawo atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo nate nkuddamu nkugamba oli wa ddembe okukkiriza abo okugaana ebigambo by'owulidde. Weewaawo nkuweereza omutima gwange akuume atakuumira mpeera.